Katusemberera okulonda kwa bonna okw'omwaka 2026 ekibinja ky'abakulembeze abaali bafunye obutakkaanya mu kibiina ki FDC nga bakulembeddwamu retired Colonel Dr. Kizza Besigye basalawo okutandika ekibiina ekipya ne bakibatiza erinnya lya People's Front for Freedom PFF era ne bakiwa n'akabonero ak'essimu. Wabula nga n'enteekateeka ez'okuwandiisa mu mateeka ekibiina kino tezinnaba kuggwa bulungi, omu ku bakulembeze empagirwaga mu kibiina kino retired Colonel Dr. Kizza Besigye n'agombebwamu obwala bwe yali agenze ku mukolo gw'okutongoza akatabo mu ggwanga erya Kenya. Olutalo tululwanire wamu tununule abasibe baffe tununule ba political prisoners bonna Dr. Besigye n'abalala bonna. Kino kyaleetawo okutaataagana mu kibiina kino era twagenda okutuuka mu kalulu ka bonna ng'ekibiina kino tekisobodde kusimbawo muntu kuvuganya ku ntebe ey'obukulembeze bw'eggwanga wadde nga ku mitendera emirala baasobola okusimbawo abantu ab'enjawulo. Okulangirira ebivudde mu kugatta obululu bw'ababaka ba paalamenti nga kuwedde, PFF yabuukayo n'ababaka babiri bokka okwali Betty Awolo Chan omubaka omukyalo omulonde owa Gulu City ne Asinas Nyakato omubaka omukyalo omulonde owa Hoima City. Kati olunaku olwaleero bano beevumbye akafubo n'ekigenderero eky'okwefumiitiriza ku ebyo ebyali mu kalulu n'okutema empenda ez'okutwala ekibiina mu maaso. Ombaka wa Kira Municipal mu Parliament Ibrahim Ssemujjunganda agamba nti mu byafaayo bya Uganda guno gwe mulundi ogwasookera ddala amagye okuwamba obuyinza bw'ebyokulonda nga ge galina okusalawo ani alina okulangirirwa ku buwanguzi mu bitundu ebimu eby'eggwanga. If an NRM person had trouble winning an election, he will call the commanding officer of the 5th division. So as the 4th and the 2nd and which other divisions of the military. Waswabirirwa atubulidde nti batudde okwongera okwefumiitiriza okulaba oba ddala ekigambo demokrasiya mu byobufuzi bya Uganda kikyalina amakulu. What we had was not an election but selection. The regime decided who should become a member of parliament and who should not. Salamu Musumba omukubiriza mu kibiina kino agamba nti wadde ng'ebyaliwo bangi byabamalamu essuubi bamalirivu okutalaga Uganda yonna nga bakunga bannayuganda obutaggwaamu maanyi okwenyigira mu nkola ez'okuzimba eggwanga lyabwe. Ng'era tulimanyisa naddala abaana abato okubategeeza nti amagye si ye Uganda. Ate ye ssentebe wa FDC era nga Road Mayor wa Kampala Ssalongo Haji Erias Lukwago agamba nti mu kiseera kino eggwanga liri mu katuubagiro ka bukulembeze nga ne kkooti gye bandiddukidde okufuna obwenkanya byekola byeraliikiriza. Mabega obadde osobola okuga nti kale bakutte omuntu musobola okugenda mu kkooti ne mulwanira eyo ne mubaako obwenkanya bwe mujjayo mu mbeera yadde ebeera nzibu. Gatulowooza nti bwe tunadde eno mu civilian courts oba oliawo tunaafunayo kalembeekereza naye kiziiro kingi n'eno. Kwagagamba nti bakkiriza n'ekyokuyita bannaabwe abakkiriza nti eggwanga lino lyetaaga obukulembeze obukyuseemu bakolagane mu lutabaalo luno. Ffenna nga kye tukkiririzaamu kwegamba nti tulina kuyunga lujegere wakati baagaliza eggwanga lino ebirungi oba okununulwa. Sinaba byabufuzi bokka naye ne business community n'abalimi ne civil society ne bannakyewa aba religious leader baani bonna buli ayagaliza eggwanga lino ekirungi tutugamba nti tulina okwogeza eddoboozi limu tulina okumuvinga mu direction emu. Olusirika luno baakulumalamu ennaku 2 nga batema empenda ku ngeri gye basobola okuddamu okuzimba obuggya amaanyi gaabwe nga luno luyindira wali mu maka ka Dr. Kizza Besigye agasangibwa e Kasangati mu disitulikiti ewa Kiso. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.